okujjanjaba okw'ekikungo abalina buli kirwadde tena kubasentrutsidde buli mulwadde yenna ebipingiro bakatugira 37,700 ziba 37,700 kale zifuula 5 alabyazibakalinawo ebibaawo ebivaawo asooka alinga ebitingira ng'asigesebdikitaanikokwedanoandikako okwebaza waffe kyeswateca erebayanga okusereka nti kati tuli kumutendera twagala okugula blocks zigenda okuzimba septikitamu n'oluvannyuma sinekizimba byebijwaga okuwanirira lwemulimu gwe tuliko nti ezigwawo kati twagala okugula blocks 12 twagala ebitayibwa kunako era njagala okumanya mubudemu sente meka budemu emitwalo ebikalo byamutumye nga ge makula tetulina okutwala mu lubiri olunaku lwaleero ate enja tuganjule eri baffe enjogerera ndowooza alinga ogwe mukyaggwe ate aveeyo akkirira essi wuyo kiyindi okulaba nti amakula gammwe gabeera ago agasaanira ebuga. Twagala kwebaza nnyo Katonda olunaku luno ate n'okusinga ennyo okubeebaza olw'obuwagizi bwonna bwe buwadde obwakabaka bwa Buganda mu kyolo okusabira Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku lunaku lwaleero ate nga Mukama yamusuusa obulwadde ng'era kati mbategeeza ti ddala ne bwe mutaabayo okumulaba ne musanyukira gy'ali tubategeeza nti Kabaka mpaali atudde entende era mulamu. Ssekibooba antumye ku lwammwe okusiima ennyo Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu ogw'amaanyi gwataddemu ennyo amaanyi mu kukunga Obuganda okukola okulwanyisa endwadde okuweerera abaana. Mumanyidde ddala nti kati kaweefube ali mu kulwanyisa obulwadde bwa nnamutta obwa siriimu. Ssekibooba antumye okubajjukiza nga tusanyukira wamu n'ebeene tufube okukuuma abaana be naddala abakyali abavubuka nga baki balamu. Siriimu gyali akyatta era akwata. Ekirala bansabye mbategeeze tikigwanidde nnyo Buganda okutuuka ku ntikko nga buli mwana omukwasisa empisa ate ng'omwagazisa okusoma. Kola byonna naye ng'omwana wa Buganda ali mu ssomero nga tukolerera byonna okwegemesa okulabira abakyala abali embuto kitwakatako ffe ng'abaami. Ennaku zino bagambye nti omwana omuwala ali ku mutindo gwa waggulu ne banjukiza abategeeze nti omwana omuwala atendekeddwa obulungi ajja kwagala omusajja atendekeddwa omuki nga tusoosowaza omulama gw'omwana omuwala mu mulembe guno omutemu ate tujjukire n'okusoosowaza omwana omulenzi. Baagaliza okujaguza obulungi amatikkiro ag'emyaka 3 buli omu waanaaba abanaasobola mu lubiri emmengo tuwaaniriza onaasigala ku mulimu yolesa ekitiibwa kya Buganda. Naye mu byonna twongere okusabira baffe obulamu obulungi ate n'obuweereza amagero obwongera Buganda eno okusigala ng'ettimuka n'okutuuka ku ntikko. Awangale nnyo Kabaka wa Buganda. Ziwe kanisa ya St. Andrea. Nze nina essanyu lingi kuba Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka gino 30 ng'alamula Obuganda. Ate twebaza Katonda kubanga omulembe yaguwa ffe bavubuka ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Katonda. Ate era tusaba Katonda amuwa emyaka mingi ng'alamula Obuganda, emyaka egy'essanyu, emyaka egy'emirembe,
ate era n'abaganda bonna tubaagaliza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka amalungi. Mukama awe Buganda omukisa, akuume baffe, amuwangaaze. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Lekanisa ya St Andrew, Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza amatikkira amalungi n'emyaka emirala mingi nga olamula Buganda. Leera tukusabira buli lwa Sande na buli lunaku, Katonda akuume, ndakuume Namusa wamu ne Buganda yonna ne Uganda yonna. Mukama abawe nnyo omukisa, Katonda abagale abakuume. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.